Kachi TV neera nja kusooka njala kusaasira nnyo famire ye, okusaasira maama we naddala kubanga badde naye kuva ku ssaawa esembayo, baganda be, okusaasira abantu b'e Kawempe abamwesiga mu butene bwe, alina okusaasira Parliament ne bakozi banne babaddakola mu Parliament. Sseggirinya mu bizibu bye byonna byayiseemu abadde muntu, ate nze namutegeera nnyo. Wonna we yafunira ebimusoomooza mu kkomera, mu bulwadde, nze nga sinnaba kutegeera muntu kikyakkiririzaamu, nsooka kumutegeera ng'omuntu. Kikulu nnyo okutegeera omuntu n'ebimwetoolodde nga tonnaba kumulamula, nga tonnaba kubaako kyonna ky'ogamba nti kino kimulemye oba kino akikoze. N'olwekyo Sseggirinya gwe mbadde mmanyi abadde muntu, alina amaanyi ge n'obunafu bwe nga ffe ffenna, n'endowooza nga buli lunaku lwazuukuka agezaako okulongoosa ekyo ky'asobola okukola okubeera omuntu asingako. Tumusaaliddwa nnyo, alwaniranye n'ekimbe naye abadde muvumu, byayise bibadde bingi. Ndowooza Mukama tamuwadde mukisa kunyumya lutabaalo, lw'oyinza okugamba nti abaali bali ayita banne nga bamwinako ebirowoozo ebibi mu maaso g'abantu balaga ekifaananyi kirala, bibadde ebbali nga bamwinako ekifaananyi kirala. Byonna abiyiseemu naye Mukama we amujjuludde, yamanye ekisinga era yasalawo. N'olwekyo abantu b'e Kawempe mbasaasidde, famire ngisaasidde, kubanga famire mu butene bwa Sseggirinya okusituka ne yeesitula n'afuna embavu n'agamba nsobola okugenda mu bukulembeze, kikolwa kya buzira. N'olwekyo katusabe byayiseemu biyigirize ffe abasigaddewo, byayiseemu n'engeri gyayisiddwamu abandi badde banne, kisomese ffe enkolagana yaffe ne bannaffe, ate bulijjo mu kutambula kwaffe bwe twesittala olw'abannaffe bwe tusisinkanye olw'embeera zaabwe, tuleke kugganga mu maanyi. Sseggirinya afudde akyalina okwagala nti ajja kukomawo, abeeko byakyusa, abeeko byalambika. Naye ffe ababadde nga bamugoberera mu bulwadde ne mu kkomera, bye tulabye tubirabye. Tusabe Omutonzi amulamuze ekisa, amusaasire byamusobako eby'obuntu. Sseggirinya bw'atandika okulwala ng'ali Luzira, namukyalira era nenjogera n'abakulu b'ekkomera ng'amaze okumbulira embeera gy'ayitamu ey'obulamu. Omukulu w'ekkomera ly'e Luzira ne muwa amagezi nti ensonga y'omuntu ng'agambye nti mulwadde alina obujjanjabi bwe yeetaaga obutali mu kkomera, yandibadde weebwa ekitiibwa. Era nafuna omukisa okwogerako ne dokita we ng'omuntu yali amukolako obwebweru bw'ekkomera, naye n'ategeeza kyekimu nti abadde wa kirowoozo. Sseggirinya yandiwadde aweebwa omukisa n'afuluma, n'afuna obujjanjabi. Newankubadde yasibibwa mu mbeera ey'effubitizi, abasawo ab'ekkomera bo bakkiriza nti kituufu yandibadde afuluma. Kyalwawo mu mbeera ya byabufuzi, bwe yatwalibwa e Mulago n'akolebwako mu kiseera ekyo ne wabeerawo okukyuka, obulamu ne bubeera nga obuteredde. Naye ebbanga ly'omu kkomera, kubanga obulwadde nga bwazze mu kkomera nga tosobola kulya ky'oyagala, tolina bantu bakwagala kukulabirira, bwe yatwalibwa ate ekigo ne bye yayitamu ekigo, byonna ne byongera okutabangula obulamu. So ensonga y'abantu obuteeyimirirwa nga bali mu kkomera ku misango egya buli kika, ndowooza kutyobola ddembe lya buntu kwa kika kya waggulu. Ensonga ziyinza okubeerawo ez'enjawulo ezemmisa omuntu okweyimirirwa, naye ensonga y'obulamu yandibadde tegattibwako kirala.
kubanga naawe ayagala omuvunaana sirowooza nti bweyagala muwanika kalabba oba oyagala ddemu emisango egyo nga mulamu nga yeetegeerera nga yeetengeredde. So kituwa ekyokuyiga abaagala okukozesa obubi obuyinza nti oluusi bituba twagala okutuukako tuyinza obutabituukako oba okufaanana nga abawolera eggwanga okulwawo okukiza Seggirinya okujjanjabibwa nga bwe yali alowooza kyali kikolo kyakukyobula ddembe lye. Nnyinza n'okugamba nti abaakikola baali nga abamwesasuza ku musango tamanyi gwe nakati agenze Magombe nga tutegedde ddala omusango ki omutuufu ogwo gwaliko obujulizi obumuvunaana okumala omwaka mulamba n'okusoba ng'ali mu nkomyo ne Honorable Ssewanyana. Bokati TV Neera.